Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Amanya ba Shifah the Hustler. Ompya ne kusaba subscribing okonene kade nga video nginateeka nga yehante kujja kuba nga osooka okugifuna. Naye ba mikwano muli neebuuza abantu twagala ki? Abantu twagala ki? Mbutuufu nafunye omuntu omu yanyiiziza nnyo era nsaba tufunemu ekyokuyiga. Tukimanyi ffenna twajja kukola naye okulongoosa toyi omuwalabu kikujjako ki? Nze manyi kimu nti omuntu wava e Uganda ng'ekikuleese abantu abasingira bakimanyi tuli eno kulongoosa toyi z'abawalabu. Naye gwe olw'okuba mukwano obadde nga tokyaza ewaka waliwo bantu bakulu teboonoona ttooyi w'okyazizza abaana ne bagenda ku ttooyi eyo ne bagyonoona okugirongoosa ne lufuuka olutalo. Mukwano gwange ono yalemeddwa omulimo awantu yadde bamwagala buli kimu bakimuwa bamuyisa ng'omwana naye wekyatuuse ku ekyo yagambye nze sikwata mubbi wa muwalabu. Imagine badde bamusasula ssente ze tutafuna kuba bamwongeza omusaala naye yansindikidde message nga ngamba Shifah nkoze ntya kiriwo ekiti ne wekiti nabadde ndi bize saasobodde ku mwana okola mangu naye nga omuntu eyajja okukolera amanyi ky'oyagala kozesa obwongo obuzaale kuba nazoneko message nangamba nziraamu mangu nga sinayonoona kuba nze bino sijja bisobola naye just okukwata gloves ne weesabika bulungi oba n'oteekako ne masiki n'ogenda n'olongoosa toyi y'omuwalabu kyekikulema. Kale mu butuufu mpulira nga nanyize essaawa yakakati ali ku ofiisi kati amanyi ennyumba gy'agenda okuddamu egenda kubeera etya. Amaka gali gabadde malungi nga bamwagala bamwekubyeko n'agaana ye byo tabikola n'omuwalabu n'akwatibwa obusungu n'amutikka paka ku ofiisi. Abadde talina mirimu mingi naye kulongoosa toyi ya muwalabu. Nenebuuza wava Uganda nga tomanyi kikuleese era woba nga tofunye akuwabula tokozesa bwongo buzaale. First and foremost muntu muzadde yali azaddeko osooka ne weteeka mwezi engatto nti abaana bange ani yabandabirira nga baana bato okuva obutoleza omwana naye olw'okuba ozze ebuwalabu olaba nga omuntu we obubi bw'omwana ow'e Uganda bwanjawulo ku bw'obuwalabu nti gwe tokwata mu mubbi wa muwalabu nga kiki ennyo nga wajja kunoonya ssente ena watali mama we watali taata we watali aniiwo. Abaana bangi babeera n'abantu oba babeera n'abaana oba babeera n'abantu abakulu naddala abakadde ab'okwambaza pampa nga buli kimu omukadde akimalira mu pampa naye ng'omwana teyeeganya gwe kofunyeeko ekintu ekyo olw'olumu mu butuufu n'owulira ng'embeera ekukaluubiridde. Bamikwano twebeereremu tumanye ekyatuleeta tuve mu muzannyo bino ebintu tubiggyemu ekyejo eno tewabeera kyejo tewali mama we tewali taata we tewali akumanyi oliyo gwe ng'omuntu wamu ne Katondawo. Oliwo gwe ng'omuntu wamu ne Katondawo. Twebeereremu tube bantu bakulu tukozese obwongo obuzaale tuleme kufiirwa mirimu gyaffe mu ngeri ya kisaazisaazi. Kati watya ng'ono mwana tebamukyusirizza nnyumba ne bamugamba tukutikka kuzza Uganda teyejjusa n'agamba kale singa saasoose kukola wenti ne wenti alinze Shifah olw'okuba nti bulijjo ayogera naye ne kwaka akasonga katono n'otasobola kwebeerera mugamba nti kino tekisaanidde kubuuza muntu. Bamikwano woba ofunye ekintu ng'ekyo yambala masiki teekako gilavuzi zo mu biyigo mubeeramu obuntu bwe tulongoosesa akakwata osooka olongoose olyoka okuuta ettoyi enyirire. Ssente tuzaagala naye mumanyi nti tuba tulina ozikolerera
mikwano tweberere mu mpozi nenkutegeeza gwe munnange wennaali eyo ng'oyagala okuzimba onoonya omusenyu tomanyi wakugujja tolina muntu asobola gukuguliza wekwata Shifah diaspora ajja kuba ensonga ezo zikumalira oguze ebintu biku hardware tolaba muntu abikusombera onoonya broka za kuzimba oziguze naye tolaba muntu azikusombera wekwata Shifah diaspora ensonga ezo ajja zikumalira mukwano enamba yange yeeyo sobola okujja mu inbox netwogera nenkutuusa butereevu nk'oyo omuntu agenda okukolera omulimu ogwo gugwe ante obeere mumativu n'ekyo mukwano nenkusaba omufollowingeko ku Instagram, ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook wonna nkozesa Shifah diaspora kusaba sharinga videos zange oba osobodde mukwano likinga commentinga kiba kinzizaamu amaanyi pozi nenyongera okujjukiza omuntu wena ng'oli eyo nga wasomera ku ssomero lya Kasulamu ziri mu primary school ogis mukwano ng'oli eyo nkunoonya jangu mu inbox yange tulina ensonga zetwagala okwogerako ffe nga basomera ku ssomero eryo Kasulamu ziri mu primary school nga lisangibwa Masaka Kalungu kyamuliibwa mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nti mu kaseera buseera bintu byakwebereramu naki na mutima naye nga mu byonna Allah gwe tuba tusinga okwesigamako oba gwe wena mulokole mukatuliki Katonda abeera omu nakuba nti nze nkozesa nnyo erinnya lya Allah naye nga tusinza omuntu omu era gwe tusaba. So mikwano tunyekera okusaba waganye kamera kyofunye kirungi mwebaze ya woba tonakifuna kyoyagala togwamu ssuubi togwamu maanyi so nga bagimanyi era abakolako essaawa yonna embeera ebe ejja kutererera mukwano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.